Gwe balumiriza okufeera abasuubuzi b'ebyuma by'emmwanyi za Kasesembabule ye Geoffrey Bale omutuuze w'e Kanoni mu disitulikiti y'e Rwengongono yatutte emmwanyi zaabwe ezibalirirwamu obukadde oswamu 400 olwo n'abinnyika mu nsuwa. Ab'ebyuma nga bakulembeddwa Kasimu Ntanda bategeeza nti ssente ze bakozesa nneewole nga kati bali mu mabanja nga ne bbanka zoolekedde okutwala ebyuma byabwe. Ssente ezo tezaali naffe zaffe twewola mu bbanka ne tukola emirimu n'abantu ate mwalimu n'ez'abasuubuzi abalala bannange. Yanzibyeko ssente miliyoni 5.43 ez'emmwanyi namuguzizza kase wange. Nagenda mu bbanka ne neewola miliyoni 25 yanzibye ssente miliyoni 15,874. Bano balumiriza nti Bale okutwala emmwanyi zaabwe yakikoze kagenderera ne basaba b'ebyokwerinda okubayamba okumunoonya yonna gye yeekukumye kuba bagezezzaako n'ababula nga batuuse ne maka ge ne babategeeza nga batamanyi mayitire ge. Tusaba okutuyamba yenna bamunoonyi okulaba tafuna ggwanga tebakuwawalaga okusasulwa lw'ensonga nti ffe nga ffe abasuubuzi naffe situetengeredde tuli mulooni. Gavumenti tusaba mutuyambe, poliisi, obwakabaka bwa Buganda bannange tubasaba mutudduukirire kuba omusajja yatutte ssente zaffe nnyingi. Balambuludde nti Bale yajja mu ngeri ya kiguumaaza nga yatandika sizoni ewedde nga bagulako emmwanyi n'abasasula oluvannyuma kyokka ku mulundi guno yabasitukidde mu lumu. Ne kati jjo mu kufundikira twagenze omunoonya okutuuka ewe nga tusangawo mmotoka n'essimu nga yabirekawo nga yabula. Nze yanzibako miliyoni 78 mu emitwalo 7,414. Naye ku luno bwe yatisse mwana yajjako essimu sikaze muwuliza talabikako miliyoni 24. Ssentebe w'abasuubuzi b'emmwanyi Mateete nga ye Ali Kamada Musiiga ategeezezza nti bakoseddwa nnyo era nti tebamanyi kyakola kubanga looni zibalinze. Naye ssente ezo abaana abo bali bazijja mu bbanka ne bazeewola ne basingayo ebintu byabwe. Ate nabo balina abantu abababanja zira mu balabye ku byuma bajjudde bazze okubalya ssente kati bali mu buzibu bw'amaanyi. Ye yabula kuba lwe yatukke emmwanyi taddangamu kulabika yatwala ssente nnyingi abantu batubanja situlina kyakubasasuza abantu bammanja emmwanyi tezaali zange n'omubalabye abangi ku factory bonna babanja ssente zaabwe. Mukyala wa Bale nga ye Janet Kanshabe ategeezezza nti bba yava awaka n'alekawo amasimu ge n'emmotoka nga n'okutuusa kati nabo tebamanyi gy'ali. Nagenda ku poliisi ne-reportinga. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Kasirye ategeeza nti batandise okunoonya Bale n'alabula n'abatunda emmwanyi obutamala geesiga abantu. Tubeera nga tulabula n'abasuubuzi bano okuwalira ddala okwesiga abantu sekinoomu nga bano watosobola kuddira maali okunokkiriza miliyoni 4+ n'obeera nga ogyesiga n'omuntu. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.